Otugambye nti obadde mu kisaawe ky'okuyimba mu ebbanga ddene naye nga owakitingamu nga songwriter. So sobola tulondoberayo abamu ku bayimbi be wali owandiikidde ku nnyimba. Olinayo hit gye wakuba? No, sigenda giyita hit kubanga mpandikidde abayimbi abawerako newankubadde otuweeyo abamu ku newankubadde ngenda menyako batini kubanga olaba oyinza okuba ebiseera ebisinga ekisinga okucomplainingisa ba writers nti ebiseera ebisinga bw'awandiikira omuyimbi oluyimba tebabawa mention ate ng'ovuiki singa abakedde ku makya n'akuwa mention kikutunda eri omulala because oluyimba lwokedde ku makya n'omuwa it can become a mega hit. Oli najja ngabuuza ani yakuwandiikira oluyimba olwo nti Bonny Man Lyric ne bakunoonyako ako kaba kasente. Osobola otulondoleramu abamu ku abo be wawandiikirako ba wali otidde ku page. Abayimbi abo balaba management zaabwe balina ebintu ebyemu wakwata akasente n'akakuwa nti nno omuwandiikidde oluyimba ebiseera ebisinga bwatu bw'abakoze ki big times tukkiririza mu mazima ffe tukkiriza n'okubaabya teri agenda tebakubanja tubabanja. Yes, kale mpandikidde ku bayimbi ab'enjawulo Ring Rapper nakolako naye nina n'ennyimba zinawandikira ku Shibara kuba management yesimanyi biki kitegeera. So nina bayimbi banyo bempandikidde bambi ne bano kubanza badde nga nsinga nnyo concentrating nnyo ku bano ne gine emijiji emito.